bayita King Saha omukulu yakuba akayimba ke bayita Zakayo 222 yamutambulidde bulungi nnyo. Olw'oluyimba lwe bayita Zakayo lumutambulidde olumukoledde sente empya n'enkadde. Wabula nga tumaliriza Christmas ebivulu ebyaliwo omukulu ono yasobola okuba ate nga alumbibwa ekirwadde. Nnaku nga 5 abadde ali mu ddwaliro side ze Nakasero. Omukulu ono gwe bayita King Saha era nga olunaku olwali bamusibudde. Ku kiwandiiko kyasobodde okuba ate nga ateeka ku mikulu gye gya Instagram, ku Facebook kirabyeko nga bamusibudde olunaku olwali bamutegeeza nti ekirwadde kibadde kimutawaanya kye bayita fatigue. Ndowooza bubeera bukoowu n'obutawummula. Fatigue abadde ndowooza ebivulu yakuba bingi nnyo mu festive season ya Christmas. Byebimu ku yasobola okuba tebamirwaza n'ekirwadde ekya typhoid. Mu bulwadde balaze wano temuliimu nti abaddemu n'ebiragalagala mu musaayi gwe olw'ensonga nti ekiwandiiko kyataddeyo kiraga nti fatigue ne typhoid bwe bulwadde obumutawanyiza. Omukulu gwe bayita King Saha. King Saha era wano yategeezezza bonna abadde balina ebivulu mu nteekateeka ya January. Bw'oba obadde olina ekivulu January, February, Ogwokusatu owedde, King Saha ayimirizzaamu ebivulu okuva olunaku olwaleero emyezi 2 bweddu ng'agenda kuba ate ng'awummulamu okufulumamu n'eggwanga nga bamwekenneenya obulamu bwe asobole okuba ate nga bitambuza. Ategeezzaako nti bannaffe ab'eruweero da boss nga 12 January abadde agenda kuyimbirayo, nga 15 abadde agenda kubeera side z'ekiwoko, 28 abadde agenda side z'emubende. Abategeezezza nti abapromota abo bajja kuba ate nga babaddiza akasente kaabwe olw'ensonga nti omuyimbi tali mu mbeera nnungi, yeetaaga okuba ate nga awummulamu akadde nga basabe basobodde okuba ate bamutegeeza. Gegavaako wa King Saha mu nteekateeka eyo nga basobodde okuba ate nga etambula, naye nga ye agamba nti embeera yonna budde bonna King Saha agenda kuba ate nga akomawo mu mbeera bwesobodde okuba ate nga etambula. King Saha ategeezezza nti obujjajja bukya yateredde era nti yavuddeyo Nakasero. Nalumbiddwa mbulungwa bulwadde nasisika kinyena ntereera nzirengo eri bafaani bange bangambire mu bbanga togenda kuba tugonga ngenda nzirengo kati nagenzi wa muzeeyi wange kitegedde ye mukulu gwe bayita King Saha tuweeyo. Sali teyakola mbaga, sali teyakola pati, oyo sali teyakola mbaga, sali teyakola pati. Ebusoga omukazi bamuwa n'emikolo mu mama basala n'abalimba embaga mu mwaka gwa Olwebendi n'atakola na mbaga n'adda wene yeetala. Omusajja esali mwana we byalugaba.